You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. President Museveni ategezeezza nga bwakyayogerezeganya nabakulembeze b'eddiini y'obwasiraamu ku magoba agajjibwa ku nsimbi eziba ziyise mu bbanka agamanyiddwa ennyo nga liba mu lusiraamu. Museveni agamba bw'anaamatizibwa ku ssente za liba wakutandika okuyisa ssente ez'enkulaakulana eziva mu gavumenti mu bbanka y'obwasiraamu nabo bano basobole okwekulaakulanya. Abantu abo batumye ensonga 10 zengezo okuyisa mu bufundafunda nga bagadde okwebaza okuba omusajja omuzira, okuba omusajja ayagala ensi ye, okuba omusajja omuzadde, okuba omusajja omusaasizi, ate okuba omusajja alina vision. President Museveni leero lwatongoza ne banka y'obusiraamu emanyiddwa ennyo nga Salaam Bank e Kololo n'ekigendererwa ky'okulaba nti abasiraamu beekulaakulanya. Abasiraamu bazze beemulugunya ku nteekateeka za gavumenti nga bagamba ziriko obukwakkulizo bwe batasobola era obukontana obutereevu n'eddiini yaabwe naddala mu magoba. Naffe nga oyamba abalala n'otaasa abalala mu nkola yo eya wealth creation tufunye omukisa nti tukufunye ng'abasiraamu. Abantu bano babadde tebagenda kukola nga tebagenda kukimayo ssente ziri ze wagamba eza parish model, ez'emiyoga, eza okwekulaakulanya nga bagamba nti etteeka ly'obusiraamu likugira liba. Museveni agamba ensonga eno wakugitunulamu naye nga amaze kusisinkana abo abakulira obusiraamu. Abasiraamu batya esente ziri eza PDM n'emyoga. Njagala kutuuna nammwe ba sheikhs tukube mutooki bulungi bwe munaamatiza nti esente eza PDM nga bwe zirimu akabi ngenda kunoonya amakubo ezammwe ziyise eno mu banka eno. Abasiraamu bangi beetabye ku mukolo gw'olwaleero era bangi ku bo bavuddewo n'ebyokusiibulukuka. Bank Limited, a proud member of Salaam Group, has long been a pillar of strength and integrity within the Islamic sector, with its headquarters situated in Djibouti. Throughout our journey in East Africa, we have observed remarkable achievements within the communities we serve. Throughout our decades of regional presence, we have seen transformational power of Islamic finance in Kenya, the economic resilience of the people of Ethiopia, the innovation spirit of Malaysia, and the lively and ever-evolving business landscape of Djibouti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi Musubuga Shafik Ali RDC Nasana Municipality. Ndi mwesimu nnyo nate olw'okuba nti mu swawumu muno His Excellency the President of Uganda era azze n'atongoza ensonga esooka enkulu eya Islamic Banking. Islamic Banking etulaga emigaso mingi nnyo okubeera nti abasiraamu babadde nga batya okwenyigira mu bintu ebisinga lwa liba. Liba kwe kubanga okuba oba ne ssente n'oziteeka awantu naye nga amagoba mangi. So nno ng'ate mu bizinesi ffe ze tukola ng'abasiraamu twagala omuntu nga wakuwadde ssente era zibeere nga zezzo. Kakati ffe abasiraamu tugenda sanyuka nnyo era ffe nga za RDC Nasana Municipality ngenda kuba mwesiimu ku lw'ensonga okuba nti
ngenda kakasa abantu bange nti abadde ati obwavu President era atemye omugo gw'abasiraamu era tugenda kukola kafiyo okugoba abantu mu bwavu